Yo, this is Rampant Killer already, the DJ. Bulambalamba balunje musibi mti olunaku olwalero yonna gye musinzidde okuba nga ate mutyuneze ku PJ The News Anchor kansuubire nti musibye bulungi. Yes, ntandise n'amawulire gakubika VJ Musa ng'ono yaliko omukozi ku ABS TV era nga yavuunulanga obuzannyo obw'enjawulo bw'ati yavudde mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lw'okutawanyizibwa ekirwadde kya sukaali ebbanga eriwerako ddala. Kitalo nnyo, kitalo ddala, tusaba Mungu agumye ab'enjuye. Famire y'abantu 7 abaatukomokera mu Kabenje we batyo baagalamiziddwa mu nju zaabwe ez'oluberera mu disitulikiti ey'e Lukiga. Bano baafiira mu Kabenje ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbarara we baali boolekera ku mukolo ogumu. Kwaliko taata, maama n'abaana babe bana gattako ne muganda w'omusajja, wabula nga kigambibwa nti oluvannyuma lw'okubikira ne maama w'omusajja bw'atyo naye n'afuna ekyekango n'azirika ekyamuviirako obutaddangulu ng'era naye bw'atyo yafa ku olwo lunaku lwennyini ate abantu be oba mutabani we lwe yafa. So nga ate kigambibwa nti taata w'omusajja naye we twogerera ali ku kitanda oluvannyuma lw'okubanga yagwa ku kabenje akamuviirako okubanga aziŋŋama ng'amaze ebbanga eriwerako ddala mu ddwaliro. The Federation of Uganda Football Association GTFUFA bw'eti evuddeyo n'amawulire ag'ennaku ag'okubika yaliko na kinko mu mupiira mu ggwanga ti Uganda amanyiddwa nga Paul Ouma oluvannyuma lw'okubanga ate atuva ku maaso. Ono yagenda maaso okubanga ate yeetaba mu AFCON mu mwaka gwa 1968, 1976 ne 1978 era nga bw'atyo yakiikirako Simba FC mu mwaka gwa 1972 bw'atyo nabanga ate ayingira mu bitabo by'omupiira gw'eggwanga ebyafaayo. Ebyo we bijjidde nga ttiimu y'eggwanga ti Uganda emanyiddwa nga Uganda Cranes eri mu mpaka za AFCON. Yes, wabula ng'olunaku olwaliro etimpuddwa ttiimu ya Nigeria goal 3-1 era ng'ekyo kigiviiriddeko okuba nga ate evudde mu lwokaano. Ate nga yo poliisi evuddeyo nekakasanga bwekutte munnamateeka era omulwanizi w'eddembe ly'abantu Sarah Birete ku misango egitannategeerekeka. Poliisi etegeezezza nti ono agenda kuba ng'asimbibwa mu kkooti essaawa yonna. Amangu ddala ng'amaze okukwatibwa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu agenze ku mikutu gye n'ayogera ku kukwatibwa kwe era nga mu bigambo bye agambye nti mu budde bwe buti obw'okulonda yo regime egenda maaso okuba nga ate etagetinga abantu nga bano civil society leaders, bannamawulire, ba human rights activist bwetyo ne bakwata abamu ne bawamba abalala ne batulugunya so nga ate abandi ebadipootinga ne bazza ewaabwe singa weesanga nga si bannansi b'eggwanga ti Uganda. Abantu nga bano ebakwata lwa nsonga nti boogera ku ebyo ebinyigiriza bannansi b'eggwanga ti Uganda era nti omukyalo ono yakwatiddwa lwa nsonga ezo bwe zityo. Bw'atyo nno n'akubiriza bannayuganda okwongera okulonda obulungi omwaka ogujja okusobola okumalawo embeera bw'etyo. Ebyo nno nga byo bikyali awo bo ab'ekibiina kya National Unity Platform abagikwatidde bendera mu kalulu ka 2026 buli lukya bongera okukongokako oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda akakulemberwa omukulu amanyiddwa nga Justice Byabakama okubanga ate munange bagibwa mu lukalala lw'akalulu ka 2026. Yasinga bano bagamba nti balina bisanyizo era bwe twogerera omulala amanyiddwa nga Geoffrey Kayanja ng'ono yabadde akwatidde Nakaseke North ate bendera ku kibiina kya National Unity Platform bw'atyo bamujje ku lukalala bamusudde ttale nga bagamba nti tatuusizza bisaanyizo ab'akakiiko k'ebyokulonda bibagenda maaso okubanga ate basaba. Walukaga yavaamu abawera ddala bavuddemu era nga aba NRM abasinga katwetwogera bali unopposed. Wabaddewo embeera ey'akalippagano k'ebidduka ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka wabula ng'okusinza ku badde bakozesa oluguudo luno balumiriza omukulu Yoweri Kaguta Museveni okubanga ate yaleseewo embeera eno oluvannyuma lw'okukwata akatebe bw'atyo n'atuula wakati mu luguudo emmotoka ne zisibibwa oba ekkubo ne liggalwa ezambuka nga tezambuka ne zikkira nga tezikkirira asobola okuba nga ate ayogerako n'abantu be. Abantu beemulugunyizza era baakulabye nga
okutulugunyizibwa okwabateereddwako mu kaseera ako. Bwebwawo yo poliisi wamu ne State House bavuddeyo bati bagenda maaso kubanga te bafulumya statement egamba nti omukulu Kaguta Museveni tannaleetako mbeera y'akalipagano ka bidduka ku luguudo lwo. Bano bawadde ensonga eziwererako ddala bwe batyo ne bategeeza nti ze zaavuddeko akalipagano k'ebidduka bino. Ng'ensonga ensooka bagamba nti enkuba yabadde etonnya ekyalemesezza abagoba b'ebidduka okubanga ate bavuga, bano ne bakakibwa okubanga ate bapaakinga okulinda enkuba ekye beeyongereyo. So nga ate baayogedde ku nsonga y'abavuzi obutavuga bulungi mufo ky'okubeera mu layini emu nti bageze maaso kubanga bakreatingawo layini ez'enjawulo eziwerako ddala ezaaviiriddeko akalipagano k'ebidduka bino. So nga ate baatuwadde n'ensonga endala nti waliwo ekimotoka ekinene ddala ekyafiiridde mu kkubo ng'ekyo nakyo kyaviiriddeko akalipagano k'ebidduka bino. Gattako ate n'ensonga ey'okuba nti twabadde mu nnaku nkulu nga tukimanyi bulungi nnyo nti buli sizoni ey'ennaku enkulu enguudo ng'ezo zikwatira ddala kubanga abantu bangi babeera bava mu byalo, abamu bagenda, so nti ekyo kyaviiriddeko akalipagano k'ebidduka. So si Museveni eyatudde mu luguudo wakati, so nga ate bo aba NRM aba NUP bagamba nti yatuddewo olw'ensonga yabadde akimanyi nti Robert Kyagulanyi Ssentamu alina okukozesa oluguudo olwo nga ayinza okuviirako abantu bangi okuba nga ate bamukuŋŋaanirako kwe kwagala okulemesa embeera. Anyways, ngenda kuba nga ate nkutuusako abatonotono ababadde mu mbeera nga beemulugunya. Masaka Road and traffic jam from morning to morning. Twazize mu kkubo emmotoka abantu twazirinnye sawa mwenda ez'emisana obudde butukeddeko jaamu mungi. Bebino pulezidenti waffe omulungi yatwagaliza anti yabadde mpiki jaamu yatandikidde empiki jaamu tannata kuva ggulo sawa 7 paka kati ziri sawa 2 ez'okumakya emmotoka zeeyongera bweyongezi. Abantu baffe enjala mu kkubo, abantu balanayi anti mubiraba gavumenti yaffe ennungi. Masaka Road bannaye mutubuulire ekiriwo, bannaye nga tubonyebonye. Twatuuse empigi okuva saawa 4 ez'ekiro nakati tukyali mpigi. Bannaye mutuyambe tufa. Kiki ekiriwo eyo? Kiki ekiriyo eyo? Mukama Katonda wange tufa. There is a place called Lungala. Lungala is also another source of the problem. Commanders on ground rush very fast and take charge of Lungala. I am not seeing traffic officers on ground. I'm not seeing visibility. That is why, and also we are seeing a crisis. Landed in Fiji successfully. Now we have seen where the problem is. We are going there physically to rectify the problem as we advance in other areas to sort it out. Thank you very much. Eyo nno poliisi ya ggwanga lya Uganda ng'egezaako okututegeeza nga bwe yabadde enoonya ensonga yennyini eyinza okuba nga ate yaviiriddeko ki akalipagano. Weewaawo yo alipoota evuddeyo ng'eraga nti Uganda ekwata kyakutaano mu nsi zonna okuba nga ate erina amakomera agakyasingidde ddala okuba amabi era nga bakizudde nti ekkomera lirimu bulums obutini ddala akaluma akalina okuba nga kabeeramu omuntu omu ate beesanga nga bakanyizeemu abantu 46 ekiviirako embeera okuba nga ate eyonoonekera ddala mu nda eyo. So embeera mu kkomera si nnungi n'akamu n'akatono ddala. Nga wakayita ebbanga ttono ddala bannansi ab'enjawulo abaali babukinze ennyonyi ya Uganda Airlines okuba nga ate batuusa mu ggwanga Uganda bakwamidde wali eri mu kibuga Dubai mu UAE bwe batyo nga bagenze maaso okuba nga ate balaga obutali bumativu bwabwe oluvannyuma lw'okukwamirawo ennaku eziwerako ddala nate era Uganda Airlines ebikoze oluvannyuma lwabo abadde balina okusituka okuva ku kisaawe ky'Entebbe okuba nga ate bagenda mu mawanga nga South Africa n'amalala okwamiraawo oluvannyuma lw'empeereza ya Uganda Airlines okwongera ate okufiira ddala.
We are tired of this nonsense. What is this now? What is this nonsense? We're tired. Enough is enough. Is this country Uganda? Minisita w'abaana n'abavubuka ye yaswaluse mu maaso g'abangi oluvannyuma lw'okuŋŋaanya abavubuka abawerako ddala 150 nga bano babadde ba NUP wabula nga badde bamutegeezezza nga bwe bagenda okugivaamu badde mu NRM. Bano bagenze maaso okuba nga tebakimalako oluvannyuma lw'okumutegeeza nti bo tebalina kirowoozo ne kimu eky'okuva mu NUP olw'obwavu obubasusseko babadde basuubira nti bwe banajja ne bamutegeeza nti bavudde mu NUP okudda mu NRM ayina ensimbi zajja okubawaayo wabula oluvannyuma lw'obutabawaayo yadde 10 bwe batyo bamwefuulidde ne bamutegeeza nti bo mu NUP mwe batava. Abavubuka si wano oke mubende Uganda yonna bali bubi. Naye tusaba naffe tujjukire ng'abavubuka mu buli pulogulaamu ejja tulabikiremu. Oba osaze okuvaayo vaayo muwulidde nze njagala muvuddeyo nga mwe muvuddeyo sagala kusinkana abantu munzikiza kuteesa nabo siteesa omuntu aveeyo ajje tukole abakyuse mwenna mumpulira abamwena nja kumusaba abasinkane muli abantu 15 ne bakansala bagambye kuliko n'omubaka wa palamenti omukyala ayagala okutwegatako naye yayagadde nti musinkane walala nze ne ngamba sisinkana abantu munzikiza tugambye tuva wano ne kapito waffe tebamutuwadde bakoze bye basanyusa sako asajja bano bannimbe kuva mu tawuni nsindidde nkyuke naye tebantuusizaako saana nabadde nnyingizaamu 2 kati nze tufa kunnimba la yunifoomu lwa saati nze badman from banga akamoca ndi wa nyugu batulimbalimba nti bagenda tuwa ssente naye tewalina de 10 ade kye baatuwa tuzeeye abaana mubende ffe tukyawagira Bobi Wine. I sign out. People power. Enaku z'omwezi na 15 January mujetulo omusajja tumuyire obululu omusajja gwe bayita Kyagulanyi. Ate nga ebimu ku ebyo ebyabadde mu meeting ya Museveni n'abakulu okuva mu garage ez'enjawulo ngamba bamakanika oba garage operators bwe batyo bamusinkanye era ne bayisaawo endowooza zaabwe. Bino bimu ku byo ebyabaddeyo. Nina ekibuuzo nze ng'omuntu sigenda kusaba mmotoka kubanga bw'onoogaba emmotoka ffenna onootuwa mmeka tekisoboka. Sebo omaze mu bukulembeze emyaka 40 ekyo buli omu akimanyi naye waliwo ebintu ebiganye nga bwe bakulaze RDC oyo eyali RDC talina buyambi tasobola kwetwala mu ddwaliro kati eyali RDC bw'aba tasobola kwetwala mu ddwaliro na kwesasulira bakanika omulowoozaako ki? Ffe bamakanika tuli bantu abakolera wansi nedda ssebo bw'ofuna omukisa ogukozesa tuyina ffe bamakanika abali wansi tuli basadde tuyina abaana baffe basoma naye tetusobola baweera school fees. Amasomero aga gavumenti agaliwo nze nva Kawempe wano amasomero ga gavumenti agaliwo basasula school fees nyingi. Lwaki school fees tomukendeeza no regulatinga school fees mu masomero lindako.
Weewaawo ye Speaker wa Parliament omukyala Anita Among bw'ati yongedde okubanga ate ategeeza aba NUP obuteeyibaala nnyo nti omukulu amanyiddwa nga Muwanga Kivumbi gwe bamanyi obulungi ennyo nti emisana abeera wa NUP so nga ate webuziba abeera wa NRM kubanga asisinkana Museveni almost buli kiro bw'atyo bwe yabategeezezza. Ate nga ye Presidential Senior Advisor mu Agriculture ne Local People omukyala amanyiddwa nga Peace Rugambwa bw'ati avuddeyo n'akubiriza abantu okubanga ate balonda omukulu Yoweri Kaguta Museveni era n'abategeeza nti singa balonda Bobi Wine olwo nno eggwanga ligenda kubanga ate lijaguza na kufuuwa njaga wamu na kulya mayirungi so ne ku lw'ensonga eyo ekyo kijja kubanga ate kyonoona eggwanga Uganda wamu n'okwonoona future y'abaana mu bufunze abaganya okulonda Bobi Wine ajja bakubiriza oba okubayigiriza okunywa enjaga wamu n'okulya amayirungi so nga ate tunajjukira waliwo omukulu omwe yavaayo n'ategeeza nti bw'abanga Bobi Wine enjaga gyanywa yemuwa amagezi g'alina awo naye wakutandika okuginywa. Ebyo nno nga byo bikyali awo yesibwa olukiiko olwakubiriziddwa omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba nga lwe lukiiko olw'Abanyarwanda yasa bifombule olukiiko olwo nalwogerako nga Abanyarwanda beekozeemu omulimu bagamba nti balina okubunyisa enjiri ey'okulonda omukulu Yoweri Kaguta Museveni kubanga yabasenza oba yabaaniriza mu ggwanga Uganda bwe batyo bagenze maaso n'olukiiko lwabwe naye nga omukulu amanyiddwa nga Frank Gashumba yategeezezza nti baba bakugoba Abanyarwanda batandikire ku mukyala amanyiddwa nga Babi Itungo Kyagulanyi oyo nno nga ye mukyala w'omukulu Kyagulanyi Sentamu kubanga Munyarwanda akoze ki awedde emirimu olwayongerezaako abalala nga mukyala wa Nubianiri n'abalala so nga ate era yagenze maaso kubanga ate asiima n'agamba nti omwaka yalina byagubazeemu ng'olukiiko olwo okufuna omwana n'ebirala. Kyagulanyi of nebba Babi muwala waffe era oli bw'agamba nti Abanyarwanda muti alina okusooka kulole ye Babi Kyagulanyi amudirira omumanyi mukyala wa Nubianiri yajja kugendera ku tukutuku Ssenyonyi ontegeera nti tewali maka mu Buganda muno mwe tutali Abanyarwanda tulinganga munnyu teri nva ziribwa nga temuli muki njagala mutu ne family zonna sijja zimentioninga kuba muzimanyi ffe tufumba atalina Munyarwanda waka mukyala wo owokubiri abeera muki mwe muba testingako muwulire Allah yampa ekyengera malayika n'atuzanira omwana gwe bayita Lwabugiri excellent tuli bulungi nnyo ekyo kiveeko alina okuyonseza Lwabugiri emyaka egi ate tufa ku kati nze nayokera emyaka egi kati Katonda akuwadde amabeere ogayina lwaki oyonsa mwana bino byempulya mbujjako omwana oyonsa ebbaawo stupid nguyoka ki labalabidda kamba muli ebyo bikola omwe bajjega generation yamwe yayonooneka bakitaffe babikolanga ebyo mama waffe yatuzala abaana 9 so on a serious note muyigo of breastfeeding abaki abaana ne bwobeera okola kero mu breastfeeding ekawungeezi okole oddemu omukole ki abasawo bagamba kirungi nnyo omusajja okuyonka basawo ki ennaku zimwegendereze basawo ki kati olinganga agamba nti Lwabugiri wava ku bbere nange ndiyonke kati mba neetaga n'amajaani. Omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleon bw'ati yakulembeddemu omukolo ogw'okugulawo sinema esookedde ddala mu Northern Uganda era ng'eno yazimbiddwa ku hotel emanyiddwa nga La Confidential mu district eya Arua ng'ate eno era still ye hotel ekyasingidde ddala obunene mu Northern Uganda. Hotel eno ya minisita amanyiddwa nga Evelyn Anite jukira nti State Minister of Finance for Investment okitegedde. I have built the biggest hotel in the whole of Northern Uganda. I've gone into manufacturing of textile, the first textile factory in the whole of Northern Uganda, not only West Nile, is here in Arua, and I put the factory. Cosmetics, and there's another cosmetics factory, the biggest and the only one in the whole of West Nile is here, and I did it.
So I know that West Nileans are good in trade. But I've been talking to my friends whom I know have money that let us go into manufacturing. They told me, Anita, the day electricity comes to West Nile, we will start. Now, these big brothers of mine who are very bigger than me, they're big guys. I just don't want to give you names, very big guys. They've been doing business in DRC. Now they want to do value addition here in West Nile. And they've been doing business in South Sudan. Now they want to go in those industrial parks. They're telling me, please allocate for us the land. We're going to start allocating this land to them. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombeera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eru yeno tatatuso ngambo omukuramanyiddwa nga Edlisa Musuza bwatyo yayongedde okuba nga ate ayogera ku mukuramanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti ono yandibadde talwana Museveni wabula yandibadde asinza musinze sinakindi yeebaza mwebaze okiwulidde olw'ensonga nti ebyobugagga byonna byalina abikoledde mu mulembe guno gwagamba nti si mulungi mubi okitegeera teguliimu mirembe naye ate ye mwakoledde ebirungi mwalina ettaka eriwerera ddala acres Musavanda Bav kwazimbye mansion ye mwabera ne family ye mwalina ettaka eriwerako ddala acres empitirivu wali eri waina beach ebisabala mwakoledde business z'amanyi so ne kule ensonga eyo talaba lwaki omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu talina kubanga yeebaza Museveni nti kubanga munange obugagga bwalina abufunidde ku mulembe gwa Museveni. Songa teye Haji Latif Sebagala avudde bwatyo n'ategeeza nti omukulu Bebe Cool alina okubanga yeetondera Prince Nakibinge Bunnambiro okiwulidde olw'ebigambo byagenda maaso kubanga ate ayogera ku live emu ku mukutu gwe ogwa TikTok. Mu bigambo bye Bebe Cool yategeeza nti Nakibinge y'omu ku boogedde amafuukuule ku Museveni nga tebalina kalungi n'aka ke bamwogeddeko so nga ate be bamu ku balina ebyobugagga ebikyasinze obungi wano muki mu nsi naye teri lunaku n'olu Museveni lwe yali avuddeyo n'agenda maaso kubanga ate amukwata amwogerako oba abako kyamunyega. Ezo nno zezimu ku nsonga ezaviriddeko Haji Latif Sebagala okubanga ate avaayo n'asaba omukulu Bebe Cool okubanga ate yeetondera omulangira Nakibinge nga bukyali atudde ku yeeka ne yeeka z'ettaka zize gavumenti teyazitwala atudde mu mirembe Museveni gy'ataddewo alaze Museveni obukyayi naye Museveni tamusongangamu yadde n'oluga oyo jjajja mwenna mukyogedde nga bw'atakolagana ne gavumenti. Mu ngeri y'emu mukulu Bebe Cool yasanze akaseera akazibu ddala bwe yasise omuggwano omubaka amanyiddwa nga Honorable Muhammad Nsereko ng'oye mubaka akiikirira Kampala Central essaawa eno ku mukutu ogwa TikTok gye basinzidde era nga bano beeyisizaamu eggaali bubi nnyo nnyini ddala. But Kayana ne sense togenda Kayana without sense. Gogamba Takayana na sense chigwe boyinanga you no longer a member of parliament. But I'm a member of parliament. Oloza lwachi bakupa. Linda kankubuza. Senseless. Linda ko katono fine Bebe who is the member Bebe let's go slow. Who is the member of parliament of Kampala? Oloza lwachi bakujjayo. Kibuzo omwana wao kuba manyaso buluchi. Why aren't you in any party? Any MP why do you think you are even dropped from Jamu, no worries. This is where I want you. Conversation about the genuine. Any MP wa Kampala. Come and win likes. Bebe, any MP wa Kampala, you can shout. Responsibility onajijja wa omuntu omukulu okubeera kaawo n'ogamba. Bebe, let me tell you, if you want to go into intellectualism, you're losing this battle. And I think
And I think you, as a person, go by you've saying, lost the battle the brand, be patriotic. Sure. How long does a person Don't tell me about any brand. Patriotism is the most important thing for No. any countryman. How do you end up twisting a conversation? Bebe, you're just ranting. We are you're just defending a person who's gone wrong. I think you're just ranting. You're not being logical. You're not being logical. Stop it. Wewawo mu mbeera eyo yonna y'omukyala amanyiddwa nga Nakangobi Jennifer Folufiga avuddeyo n'anenya Bebe Cool ng'agamba nti y'ensonga lwaki Bobi Wine mututumufu nnyo bwe kituuka mu by'obufuzi era y'ensonga lwaki alemezzaamu omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Agamba nti Bebe Cool yalina chances zonna ez'enyiga oba eziyingira mu by'obufuzi asobole okuba ng'ate abiisanya n'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ye n'asalawo okutya era nga yaleetedde Museveni obuzibu bwonna bw'alina obuva ewa Bobi Wine. Bw'atyo n'ategeeza nti Bebe Cool ne Dr. Jose Chameleone ne bwe bakola batya wadde Bobi Wine tasobodde oba ayinza obutasobola kuwangula ntebe y'abwa president ne waba tagituddeeko tebali musinga kebere eddakiika egi emu byonna tebali musinga yabayitako dda so ekyo balina okuba nga ate mbu bakikkiriza naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Kabaya nateera akomyewo n'ensonga eri gye yayogerako emabega eya Bebe Cool ne Zuena wamu n'abaana baabwe. Agamba nti Bebe Cool akyali muzibe nti alina okutwala obudde obuwererako ddala agende mu maaso okuba nga ate yeetegereza abaana be Sinakindi abatwale ku DNA kubanga ye Kabaya alumiriza nti abaana Zuena baalina muyinza okuba mulimu abatali ba Bebe Cool Sinakindi nga bonna sibabe alina ensonga ze ebintu ebyo yabyogerako ku mukutu gwaffe guli ogwokubiri naye batuusako nateera akomyewo nankuba nki mpya so nga ate ye Kaye Wisdom yageze maaso okuba nga ate asaba omukulu azaala Bebe Cool amanyiddwa nga Bidandisali nti agende maaso okuba nga ate naye atwalako Bebe Cool ku DNA nti yandiba nga si mutabani we kuba akoze kyamaanyi nnyo okuswaza family. Anyways gatsoke tuwulire ku bigambo bya Kabaya ati tubire nga tweyongerayo. Mukulu Bebe Cool twakugamba tutya oganye okuwulira naye wali otuddekaawo n'olowooza okutwalako ku baana bo ku DNA oba tokirowooza nko wali obeddekaawo n'olowooza nti bugenda ku ky'olunaku lumu maama w'omugenzi rediyo ajja abanja omuzzukulu ewuwaawo onaabigamba abantu olinda bakulabise. Kakati Bebe Cool tukugambye ebintu bino wammanga kwata abaana batwale ku DNA kubanga mukazi wo bwe yanoba buli Saturday yesuliranga wa lediyo ekyo obadde okimanyi toddamu ggwe nno kutwasamira kankulabise nemba Oluswahili kama weiko Kenya Tanzania nga wapanda jua Bebe Cool. Bebe Cool haiko na shida mingi kwa nyumbani yake ndani bibi yake bibi yake na Bebe Cool waiko na shida. Huyo bibi yake alikuwa na kanga na radio kwa nyumbani yake kwa radio huko anampatia na mtoto. Huyo Bebe Cool haiko na shida. Yapa ntaka kuambia watu fetugenda bagamba Bebe Cool tetugenda kulinda mama radio kukulabisa fetugenda kukulabisa lwagalumindi kati Bannayuganda bali mu mbeera eyo kya gw'oli mu kujjayo galubindi mbuza bukadde 2 era oli muziwana nga ne sente z'ozigulamu sente zaffe za muwa musolo gundi gwe nno sali nkuyisa emirundi emeka ne katabani ka bidandika oyina omwana wa ledi ewaka tukugambye genda ku DNA ojja kakasa wakati awo. Omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogedde abantu ne bawulira yes ensonga ya flag abantu bagitwalidde ddala ate nga nkulu nnyo buli we badda flag tebava mu ngalo bagitimbye ku mayumba gaabwe ku business zaabwe ku motoka zaabwe mu nnimiro zaabwe buli woyita flag weri naye ng'ate ekyewuunyisa nti kati ate bo aba NRM bagikutte awabadde ekinyonyi kya ŋŋaali ne bakijjawo ne bateekawo ate ekifaananyi ky'omukulu Yoweri Kaguta Museveni omanyi kyo kiri buli
woligenda everywhere you go kati ngali bajijewo ne bateekawo ki ne bateekawo Museveni. Anyways eyo si ensonga enkulu na korero ensonga enkulu yeyo kuba nti omukyala amanyiddwa nga Helen Seko ngone Commissioner of State House Patriotism Secretariat yavudde bw'ati ngenda maaso kubanga ate avumirira ekya flag ngagamba nti abagikozesa mu bubi. Flag teyina kubwankuba, flag teyina sula bweru, flag teyina yasomye amateeka ga flag naye ate abaana ne bamulaga nti byosoma tobitegeera. Flag z'ensi endala wano zisiiba bweru zisula bweru. Simanyi oba ebuziba muzijjawo ne muziyingiza oba nedda. So ngate bayogedde bingi anyways sigera kwanga ate nkuzaayo eyo naye nga ngenda kutuusaako ebigambo by'omukyalo oyo ate nkutuuseeko n'omukyala amanyiddwa nga Chance Nalubega omuyimbi Oshambado Shakunya yatubbira omuziki oyo omukyala mu G9 avuddeyo bw'atyo naye nayogera ku nsonga ya flag ng'alabira ddala waliwo ekitali kituufu ekitagatta bulungi tugenze ku nsonga ya flag. Okumisuzinga flag y'eggwanga tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gy'eflag egamba etya nti flag yonna terina kubeera ku kizimbe ekitategerekeka yadde mu kifo ekitategerekeka, kusula bweru, kukubibwa nkuba, nti ate okuteeka flag ku kintu kyo kyonna olina okusaba permission ya government. Balina okuwa permission okukozesa flag n'oba oyagala gikozesa ku bya business. Fenga patriotism ne tukoola buli garage abatadde flags buli bwe baagala buli bwe basanze nga tubasaba nti musabe government office eri responsible oba police security babawe permission okukozesa flag zino ate babagaidinge bulungi wawe mwino oziteeka kubanga flag y'eggwanga ya kitiibwa nnyo tulina ogibwa ekitiibwa tetulina misuzinga nga bwe tusanze. Abamu baziteeka ku piki, abamu ku buduukaduuka, abamu ku busitolo obutonotono mu fumbiro. Kwegamba abamu nga mu bifo bye batadde flag zino tebisaanawo. Nga tusaba bannaffe bano mikwano gyaffe bamakanika balokose bampisa baddeeyo batimbulule flag ezo oba basabe security bawe permission baziteeke mu bifo ebituufu. Patriotism tusomesa emitendera gya flag nga tugamba tutya nti flag terina kukubibwa nkuba. Eyo rule 1. Rule 2 flag oba ogiteekayo gikubira salute. Rule 3 flag tesula bweru. Rule 4 tomalaga giteeka ku butiti obutategerekeka. Rule 4 tomalaga beera buli wamu yakujajamya. Kati ekyo tubayise wano tubasomese olumala security bagaidinge bulungi. Amwe mba mujirina ate katina fabekoledde flag. Nze nagenako mu America everywhere yanga flag. America bagala nnyo ensi yaabwe. Buli wamu buli awulira obukwagala obwagazi bwa yansi ye awanika fulaga teriiko komo mpoze yammwe yetakubwa nkuba tambulira mu briefcase eyo yetakubwa nkuba eri special naye meka osanga malalo fulaga njerere nyempitiri bantu bo baziika wamu kati osanga ekibangiriza okuba kuno kyalo kiramba kyonna nga buli webateeka nga kujjudde bendera ezo tezikubwa nkuba nnyabo. Yamwe yetakuba nkuba eyo gye mutambuliza mu briefcase naye si zino ze twekoledde alo. Fulaga eraga mirembe yansi yonna buli awulira obwagazi ku nsi ye akwata fulaga nagiwanika tolimba bantu. Awanika fulaga. Nze siyomba. Anteesa buteesa. Olite. Tekya fulaga kyo mukiveeko. Buli muntu wa ddembe okuwanika bendera y'eggwanga. Kitegeeza omukulembeze w'eggwanga Katusiye Kyagulanyi bw'abikutte nkwagadde nnyo kaweereze ebisoke atubuulire kiyumba ki tugende nga tulambule ziŋŋaali ffe nga bannayuganda nti alina enteekateeka gye yakolera ŋŋaali kubanga kati eno ŋŋaali kino kifaananyi kya Uganda kifaananyi naye tulina ŋŋaali ennamu eri ku ttale atulageyo ekiyumba mwazigobera buli nkuba lwetonnya n'oyo omukazi oyo awoza simanya patriotic minene
emyaka 27 simulabangako namulabye ku osajjo mujogere muyina bwe mulina ogikwata yali luddawa nga akyayina emyaka eri okukinsomesa jje leero nga Kyagulanyi azze kitegeeza kati Kyagulanyi ye mukulembeze w'eggwanga lwaki babulyo yeesibako mukwate Uganda fulaga babakangakanga babasiga mu katengo mugite munyereke kati ekyo kitegeeza lirina eggwanga eddala lye lirimu mu lutalo nalyo lukyalubanga lwa mmindi Uganda tebangako lutalo na ggwanga ddala kigenda kutambika kati we are under occupation ekyo tulina olwana. These people came, they invaded us. After their invasion, now they are trying to occupy, but it is never too late. It's high time we change. Bino wanika bendera ogwange kwa kujitumbula nze ne wenfanga ndikutte wenti kimala enaku ntono kwata bendera yo olita kukanga mbusimanyanga tokwata bendera oba ogitadde ku piki oba ogyekubye ettatu ogyekubya ttatu tonaaba eba tetobye baleke kutumanyira bayite Joel Ssenyonyi bakole dialogo bamugamba obuyinza buubwo kubanga kibakuddeko. Look at this man so incompetent wama kwata bendera eyo wewo fenna tuze omusango fenna bannayuganda tuze omusango gw'okwagala ensi yaffe mujagazi Kajanja kwata bendera eno ne bwe bakuba emigo gikwate kiriba kyakitiibwa nnyo okutwala mu kkomera ne bakusiba abaana bo ne bagamba taata oba maama bamusibidde kikwagala Uganda yabadde ayagala nnyo Uganda guno gwe musango ogusinga obulungi mu nsi yonna. This is the best crime to commit it if they think it's a crime. Martin Luther King told us that if a law is unjust, it is not only right to break that law, but it is a moral duty to break that law. It is a moral duty for our generation to uphold this flag. This flag means unity. This flag means our ownership to our country. Don't allow anybody undermine this flag, not even the police. And I caution you, security operatives, mwabasirikale abakuba abantu kubanga balina flag. How can you beat somebody for holding a national flag? How can you send dogs to bite a Ugandan for having a national flag? That should be shameful. This is what we share in common. Love it, uphold it, respect it, fight for it, and defend it because it is yours, it is ours. Thank you very much. Banaise mateeka yaffe kawairo 8 article 8 eyogera ku flaga yaffe ng'eggwanga fenna bannansi kitukakatako okupromotinga flaga yaffe okubeera patriotic okubeera bamwoyo gwa ggwanga era fenna tulina okugipromotinga. In fact baali badde batwebaza n'okutwebaza oba booda bagiteeka ku booda ye agitadde ku mmotoka agitadde ewuwe n'ayambala ekyambalo kati nga kyenyambadde nga kiriko flaga ey'eggwanga ndi mu promotinga ggwanga lyange balina kunneebaza so si kunvumirira. Ekikyamu ekimenya amateeka kwe kukwata flaga n'ogyonoona katugambe ogikumyeko omuliro ogiyuzaayuzizza ekyo kimenya amateeka obeera oli mu kugityoboola. Naye okupromotinga flaga kati n'abamu balaba bazze bambala bu bracelet nga buliko flaga ey'eggwanga abo nga tebabavumirira nti bali mu kwonoona kitiibwa kya flaga. Mwabalaba nga babwambala bu bracelet nga buliko flaga y'eggwanga abamu nga tugamba ekyo kiryoke kubanga omuntu oyo yapromotinga ggwanga lye so baleme kubiisatiisa bantu. Eno flaga ya ggwanga tukirizibwa ogipromotinga. So bagezaako okulaba balaba nti kakati buli munankyukakyuka buli ayagala Uganda empya yasalawo kati ajja kukwata flaga kati flaga tugiwere. Temuyinza giwera pozi nga mwagala kuwera ggwanga na buli kimu ekiri mu ggwanga. Naali kulembera president nga mulina okumuwera buli kimu nga mulina okukiwera buli kitongole mulina okiwera.
awo nga tujja kukkiriza ne fulaga nayo mugiwere buli kimu mukiwere naye nga temukoze ekyo eno fulaga yaffe bannansi era buli munnayuganda ayagala Uganda empya kwata fulaga yo giwuube oba olina olugoye nga luli mu national fulaga lwambale opromotinga eggwanga lye asobola funa bendera ya Uganda obere nayo oba nnene oba ntono njagala okusaba funa bendera ya Uganda obere nayo oba okutte katono oba okutte nnene nebeera ne bendera ya Uganda giteke ku taxi yo giteke ku boda yo giteke ku kizimbe kyo giteke ku business yo fenna tusobole okugatta omwoyo ng'omwoyo gumu gwaki gwa Uganda guno omulimu gwe tugenda okukola mulimu gwa Uganda tugenda kulwanirira Uganda nga mulimu n'abapoliisi abo mulimu n'abasirikale tugenda kulwanirira abo abaana ababoda be babonyabonya tugenda kulwanirira abaana ba ghetto be bawa omutwalo bagende ate balwanyisa ababalwanirira tugenda kulwanirira buli omu basebo ne bannyabo njagala mukwate bendera ya Uganda ng'akabonero akalaga nti mwewaddeyo okulwanirira ensi yammwe njagala mukwatire akabonero ka Uganda ng'akabonero akalaga nti tulwanirira si kyaffe wabula kya buli omu twelwanirira nabo tubalwanirira Yo flaga bwetyo ekute wansi ne waggulu naye nga Robert Kyagulanyi Ssentamu effect okitegedde. Anyways bo abantu bekalisizo abantu bekyotera abantu bano basula bweru okitegedde kino kyolengere kiro si kiro kya lwalero kino kire kyakeso olunaku olwa banaye oba tuli mu kiro ki naye ng'okitegedde bano baali mu kasiki nga beetegekera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kuyitako ate ewaabwe naye ngera still ku hotel we yasula bagenda maaso okubanga ate bamusalako bulungi nnyo bamusazeko ku makya bulungi nnyo nyini ddala nga bamugamba nti mukwano tuli more than ready okubanga ate tukola ki tuwulira enjiri yo yitawo otuliise otubunyise sigera kwaga ate kulisayo kankweko ebimu ku ebyo ebyabaddeyo ate tubire nga tweyongerayo. wano omukulembeze we yasuze wano naye kyakutte dda omukulembeze yasuze wano omukulembeze yasuze wano naye kyakutte dda Omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okubanga ate ategeeza omukulu amanyiddwa nga Kaguta Museveni yesa nti wagamba oba ogamba nakubba akaluka 226 nti era obululu obwerako ddala yatandikira mu miliyoni 1 kati nedda mu miliyoni 2 nti baazibba okitegeera naga nti bw'oba okakasa nti ddala twakubba kakati ate lwaki tokkiriza tukuume jangu mukwano tukuume obululu bwaffe baakubba nange ngamba banziba fenna tuli babbe kakati ate lwaki ffe ababbe tukolagane tukuume ki akalulu kaffe lwaki mutusindikiriza lwaki temwagala tukuume kalulu ng'ate naawe baakubba jangu okuume ekyo baleme kukibba this time round naffe tukuume ekyaffe baleme kukibba bwe tumala okulonda abaana temuva ku ground musigalewo mukuuma akalulu kamwe nabo bakuuma akaabwe ate binage tukole ki tulabe kiki ekinaba kivudde mu kulonda jjukira nti engombe eriwo ya protestive vote kalonde dawali kakuume bakabale oveewo ku ground ng'otegedde so si kuvaawo nti ate bakubalire banaakubuulira ebinaba bivudde mu kulonda ng'oliwo. Anyways ye mukulu amanyiddwa nga Pastor Bujingo yeeguddeko ne Pastor Joseph Serada jjukira nti this is his mentor ye yamusumba ate nange n'abeera nga ate amuteeka mu layini ey'obusumba baali ba mikwano nnyo bano boolabanga era omu ayita munne zaddi naye gye byaggwera nga kati mulabe kabwana ki
nani Kabana dogo. Anyways Kabana ngo sigera kubaga ate Chris aye wetwogere sawe eno ababiri bano beguddeko ku nsonga z'ebyobufuzi. Bujinga agamba nti mwabagenda okukuma bo bagenda kubalagira mbu mubere ku ground mukakuume naye nga bo bali eri n'abaana babwe teri abakubako mwe babatire eno musigaye nga muli bannamwandu muli bamulekwa muli bassemwandu byonna ebitwala tugende. So nga ate oli ye pastor Serada agamba nti nze ndi timu kakuume bokalonda toddawa kakyani kya bujingo kya Serada. Anyways katulinde kyonna kyekiri naye nga sigenda kwaga ate nkususa wawo bwengera okuwaga ate nkuteera mwebale nnyo mwebale ddala bapenze abanoonyezaako ne mujja mu boxi mami where are you batimu timu Hajarana Gujoyo ye akunoonya buli wamu batimu Tia Priscilla batimu Aizo mwebale nnyo timu Josh yes timu Godfrey UK banaye munoonyezaako mwebale nnyo mwebale ddala mumpenjeza nga banaye mami ali wabakupye ne bakupa abajja mu boxi ne bajja kiraga nti ndiwo abukaso bugwanga so mwebale nnyo kumpa that importance ngenda kubaweereza n'ebintu bitukote mubeera bulungi for now ateko bino pera sigaye ate abankomi ngenda balekera omusumba Serada ne bujingo nga betwala mpate pije mubeere bulungi mweraba vaayo genda olonde yena gwoyagala gemagezi gemba wanange bwenjo okukola twawuliddewo abagamba nti bwomala okuba akalulu vaawo genda ka ugamba sigalawo ne bwafa alabya abaana n'abazzukulu embaga eyiye n'ez'abaana be n'ez'abazzukulu aziridde kati gwakugamba tovaawo tonnaba na kuzaala mwana mu nsi naye nze akalulu kange njagala kutuulako balinga wali mita nga 2 enda okuuma akalulu tovaawo kitaawo y'omu ku beesimbyewo muganda wo y'omu ku beesimbyewo olowooza abeesimbyewo bagenda kusigala ku polling station ki abeesimbyewo abaana baabwe ne bakyala baabwe banaayimirirawa obutava we balondedde mujja kubba kamulala akange nkulabe ng'okasowolamu. You are just stupid. How can you compare the value of your life and the paper? Tovaawo okuuma akapapula n'empewo keesobola okutwala kati akange nina kamu omanyi value y'akalulu kange bwe yenkana kati ate okabbe kyenva njagala nteeke wali kamwasa jjute ntunule butunuzi obubokisi nga bwe butambula. Omuntu akadde yawedde yakugamba tovaawo balondedde nga ye bw'asigala obw'afaafiirwaki naye gwe tolina kye waatadde mu nsi. Si buli mukadde ayogera nti aba ayogedde magezi n'abasiru bakaddiwa. Abafere b'omu kibuga mulimu abafere nga bakadde. Kalulu bakaveeko tukeekuumire batulye halaali oba naffe tubalye halaali. Abakulu abakwata ebyokulwanyisa bakugambye genda olonde bw'omala okulonda ddayo eka naye ne bakubuulira nti bw'onooba tozzeeyo bagenda kukozesa buli kyakulwanyisa ekiri mu buyinza bwabwe okulabika nti bakuzaayo. Simanyi awo oba oddaka akalulu mukaggyemu omusaayi badde okuba abantu omuntu n'atiri ku musaayi twalina ekiwundu ku mutwe tuligunjukira wa ye tulivaamu ddi amagezi agategeera ne tukolayo ebintu nga tibiriimu kwetema na birala. Omusaayi gw'abantu ne guyiika ogwenkanidde awo kale singa twamanya ffe tumanyi tutegedde tulina amatu tuwulira information eyita mu buli kasonda buli muntu akugamba londodde eka akugamba londodde eka akugamba ebyokulwanyisa bene biri mu disposal ye ajja bikozesa akugamba toddaka takulaga bwana akulwanirira. Hello oba bikunyumira oba tebikunyumira bye bituufu akugamba toddaka tannaba kulaga naye waaterese byakulwanyisa bali baba n'aba bakuzaayo oba oyagala oba toyagala tannaba kulaga byakulwanyisa naye ajja kulwana naye abazeeyo.
otiisatiisa tosobola nakuntiisatiisa tosobola nakunkangaka oneewerera nga weewererani abantu ababagamba temuva we mulondedde bagambe batikka abaana baabwe abali e Bulaaya bakomewo wano bajje bakakuumire wamu nammwe. Hello, mubagambe batikka abaana baabwe abali e Bulaaya abali mu Amerika babakomyewo wano mu kulonda bajje bakuumire wamu nabo akalulu. Akalulu nina kamu lwaki okayombera kansabirwa ddembe nkakuwe oba nkakumme. Gavumenti bw'obanga ogikyawa gikyawe nange nkuweerera amagezi gikyawe nnyo naye tokyawa bulamu bwo.